This is Rock Pantilla in the Boterevu kufifije the news ankakoli hatenga nyingi dewa kubanga tenkuwereza hosi byotyo mulungi wange omwagala mpuliriza hayo najyo sinzira kwanga teho je komide ko bwenti nkwebaza ko jina jetusiza ko engalo olunaku alright okansubirenti oli maliradi sana bo aba national unity platform amachate gababeredde malungi nakamuna katono ddala oluvanyuma lwo kubanga atemunange balangidde omukramanyidwa nga Andrew Muwonge w'ekibiina kya NRM nga omuwanguzi w'ekayunga Ssentebe awedde emirimu era nga bagambye nti ho yagenze maso kubanga ate awangulira kubululu obwerako ddala emitwalo 383 songa ate bagamba nti Nakwede agenze maso kubanga ate akwata kyakubiri mbu n'obululu mu mitwalo 338 aba national unity platform kino tebakanyiza nakyo olw'ensonga nti gye bwazibidde munange ng'omukyalo ono ali wala nnyo nga alaga nti yakulembedde wabula nga ate bo bagenze maso kubanga bategeeza nti kino kibba bululu era nga yo omukulamanyiddwa nga Bobi Wine Mwite Kyagulanyi Ssentamu agenze maso kubanga ate akozesa omukutu gwe ogwa Facebook n'alambika nga omukulamanyiddwa nga Yoweri Kaguta Museveni ye gwe yitira dictator mwagenze maso okubanga ate akola obubbi misana tukutuku era ngono agenze maso okubanga ate aleta forms kwe balondedde ezenjawulo eziraga nti Nakwede ye yabadde omuwanguzi era nga agamba nti okusinzira ku forms ezo Nakwede yawangudde Andrew n'obululu obwerako ddala omutwalo gumu n'ekitundu bangi balabiddwako nga bagamba nti nedda ebyavudde mu kulonda tebyabadde birungamu n'akamu n'akatundu ddala wabula nga ate era abasinga obungi kino babadde bakisuubira kubanga okuviira ddala mu mwaka okuviira ddala mu bululu obuwedde bazzenga ab'emulugunya nga bagamba nti omukulu Yoweri Kaguta Museveni akola kyamaanyi nnyo ddala okubanga ate munange yenyigira mu kibba bululu wabula nga ate bo aba NRM bagendera ddala maaso n'okubanga bajaguza okuwangula kwabwe esaidi eyo ate nga awowo tuvuddewo esaidi eno waliwo ba afande oba ba officers babiri abagambibwa okuba nti batiddwa mu bitundu eby'ekiboga okuli amanyiddwa nga Corporal Nsubuga Francis n'omulala amadde amanyiddwa nga Constable Dimba Paul kigambibwa nti bano bakubiddwa amasasi abazigu abatanaba kubanga ate bategerekeka era oluvannyuma lw'okubajja mu bulamu bw'ensi eno mwana tubabagyeko emmundu zaabwe bwe batyo abakoze ekintu kino ne bagenda maaso okubanga ate badduka nga ate yo polisi ewera nkolokooto egamba nti erina okubanga ate ekola ki ebakwasaako ebiri amawulire agenda gakedde okubanga ate gabutikira social media oluvannyuma lw'omukyala abadde ategerekeseko erya Namutebi Joanna ng'ono abeera muwala wa headmistress w'essomero erimanyiddwa nga Gayaza High School omukyala amanyiddwa nga Robina Kizito omukyala ono avudde mu bulamu bw'ensi eno ku nkya ya leero wabula nga kigambibwa nti yali yakava mu mikolo gye egy'embaga ennaku z'omwezi nga 10 omwezi guno gwennyini omwaka guno gwennyini kitalo nnyo kitalo ddala kigambibwa nti entabwe kwevudde omukyala ono yagenda maaso okubanga ate agendako awo mu ddwaliro erimu nebba basobole okubanga ate munange begatta ku nkola eya family planning babeere nga balaba engeri butya bwe bayinza okubanga munaye bakikwasaganya ku nzaala era nga kigambibwa nti omukyalo ono yakozesa method eya IUD coil okubanga ate munaye bamuteekamu akantu ako akasobola okubanga akamupreventinga kukola ki okuzaala okusinziira ku boogezi ba polisi bagamba nti nga tebanaba okubanga bamuteekamu kantu ako abasawo basooka ne bamusaba okubanga ate anywa ku mazzi ekintu kyataagaana n'agenda maaso okubanga ate anywa amazzi bwe batyo after some minutes ne bagenda maaso okubanga ate bakamuteekamu oluvannyuma lw'okamuteekamu omukyala yatandika okubanga awulira obulumi mu lubuto era ekyaddiira n'atandika okubanga alumizibwa omutwe teyawangaalawo bwatyo n'akola ki n'azibika mu ddwaliro wennyini nga tebanaba kubanga bavaawo era bwe batyo bagenda maaso okubanga bamuwa ekitanda so nga ate naye ekyamukomya wala n'agenda mu koma era nga kigambibwa nti okuviira ddala kwezi ennaku zonna abadde nga mukoma omukyala ono asizza ogw'enkomerero ku nkya ya leero kitalo nnyo kitalo ddala kinajjukira nti ono si ye mukyala asoose okufa nga yakava mu mikolo gye abamu bafiira ne ku mikolo so nga ate n'abagole abaami nabo tubalabye nnyo nga bagenda maaso okubanga bafa mu nfa efaananako bweti Mungu abawumuze mirembe. Ate yo mukyala amanyiddwa nga Akoth ngono yeekazaako erya president w'abasingle mothers mu ggwanga erya Kenya naye bw'atyo agenda maaso okubanga ate akoowola abawagizi be okumuteeka mu ssaala zaabwe anti omukyala ono mulwadde era ng'amazeeyoko ku nnaku eziwera ku kitanda munnange naye ng'agamba nti obaolyawo buli lukyawulira ng'obulwadde bweyongera okubanga bumumegga bw'ati agenze maaso okubanga ate ategeeza abawagizi be bonna bamuteeke mu ssaala embeera gy'alimu si nnungi yeetaaga ssaala zammwe ate nga yo mukyala amanyiddwa nga Evelyn
Evelyn Lagu bwatyo omulundi gw'ogusokedde ddala avudde n'agenda maaso kubanga ate ayogera ku nsonga z'omukulu amanyiddwa nga Vegas the promoter fena gwe tumanyi obulungi azenga amwepikira enfunda eziwera era nga tumulabe nnyo nga atambula n'omukyala amanyiddwa nga Evelyn Lagu ngono ategeeza nti ye ayagala Evelyn Lagu era ayagala kumuwasa era ye boyfriend we Brabra. Omukyala ono yagenze maaso kubanga ate alabikako mu kamera n'agenda maaso kubanga ate amutegeeza nti bw'abanga ddala kituufu amwagala bya ddala ye Evelyn Lagu tali redde olw'ensonga nti ayenga ye omukyala alaba mulwadde ate nga owagamba omwami ono akyali muvubuka muto asobola okufuna omukyala omulamu oba omukyala omulala n'agenda maaso kubanga ate akola famire naye so si ye olw'ensonga nti ye nga ye embeera ye alaba nga kati bwe biri awo ebintu bitakola ki tabisobola naye nga ye omwami agamba nti kagutonye kagwakenze nkola ki nze nkwagala kyagenda ddala maaso kubanga ate amwepikira weewaawo bangi babadde nga balutambuza nga bagamba nti omukulu ono yagenda maaso kubanga ate ateekawo ebigambo ebyo by'okugamba nti ayagala Evelyn Lagu olw'ensonga nti yakiraba basondera Evelyn Lagu ssente ez'okubanga ate ajjanjabibwa mbooba y'ensonga lwaki yagenda maaso kubanga ate yenyigawo mu layini eyo asobole okubanga ate alaba butya bwafuna akasente naye nga ye agamba kino tekiri ku nsonga ya ssente ye nga ye omuntu awulira nti omutima gwagala Evelyn Lagu weewaawo nga ye Evelyn agamba nti no nedda ate n'ekirala agamba nti musajja ayagala nnyo kamera ate nga ye teyandiyagadde musajja ayagala nnyo kamera yandiyagadde omusajja ow'ekimpowooze. Abo nga tubatadde ku mabbali gye buvudde kawo nagenda maaso kubanga ate nkotusaako eggulire lya Mrs ne Mr Matovu yesa ng'era bano kigambibwa nti omwami yagenda maaso okubanga akwatira omukyala mu bwenzi oluvannyuma lw'okukizuula nti mukyala we yandibaamu embaliga bw'atyo n'amuteekako abakesi ne bagenda maaso okubanga mbu bamutambulirako mpolampola ekiwejjoojo ne bamukwata neki n'omulenzi oba n'omuvubuka ekyamuviirako okubanga ate akola ki atabuka kakati yagaliwo gagamba mbu omukrono yagenze dda maaso okubanga ate alaba baloyazi be ab'enjawulo asobole okulaba nti bakola ki bateekawo kye bayita divorce omukyala abeere ng'ate ayawukana naye mu butongole yes wabula ng'ate kigambibwa mbu famire y'omuwala ne famire y'omulenzi bo tebaagala abantu bano babeere nga bakola ki bawukana bakyagala okubanga babalaba wamu so ng'ate ne mawulire amalala gennyini kigambibwa mbu omwami ayinayo omukyala omulala gwakola ki gwayagala nti naye mukyala we yali yakola ki yali yamukoowamuko dda era ng'omukyala oyo ali ki ali lubuto essaawa yonna ajja kubanga ate asimulukuka ate okudda ku mukyala amanyiddwa nga Cindy yes the king herself yagenze dda maaso kubanga ate ayongera okujjanjawaza ekintu ky'omuhabbatina n'ategeeza abantu bonna nti nze Prince ampuliza okubanga ndi mukyala mulungi ndi mubalagavu kalala era mukadde ke kamu ampuliza okuba nti njagalwa ate n'ampuliza okubeera perfect kwegamba byonna yagenze maaso kubanga ate abinokolayo n'abimetta wali eri ku Instagram ye kiki kyawulira essaawa eno omwami we kyamuleetera okubanga ate akola ki awulira abala gye bagenda maaso okubanga ate besambira omukwano yagenda maaso okubanga ate anyumirwa muhabbatina. Bannayuganda abali mu ggwanga eri Amerika akambanjulire DJ Farouk omusabatuzi w'enguliko anti ono asabatula n'ebyenda ne bikwetokota yakuba enguliko kiggala n'awulira omuzibe n'alaba n'omulema n'atambula akuba ku mikolo egy'enjawulo omuli egy'amazaalibwa baby shower house party graduation n'emirala kamaala ate nga naawe atesetese ebivulu yakyasinziza ebyuma ebiri ku mulembe osobola omusanga mu kibuga California era nga n'ebibuga ebirala atuukayo musange ku namba y'essimu plus M7 7252447 plus M7 ye DJ Farouk ku Bay and Samu tokkiriza abagenyi bokwebowa. Yo mukyala amanyiddwa nga Zari Hassan yes yagenze dda maaso kubanga ate naye atukiikirira esaidi eyo mu ggwanga eri South Africa mu awards ezabadde zikola kizikwajja ezimanyiddwa nga African Social Entertainment Awards era ngono yagenze maaso kubanga ate awangulayo award ya Entrepreneur of the Year ne Woman of the Year yes zombi yagenze maaso kubanga ate azetika jukira nti wali eri Sheila Gashumba yatuwanguliddeyo eya influencer okitegeera so awo nyogerera nga bakikwasaganya congratulations ate nga ye omukulu amanyiddwa nga Liam Voice ya wano mu Jazz Awards ne yagenda maaso kubanga ate awangulanga outstanding R&B artist of the year era n'awangula ne songwriter of the year okitegeera era nga bwatyo yagenze maaso kubanga asiima abawagizi be naye n'abategeeza nti eno kyali ntandikwa era siri excited nga bw'oyinza okugaa nti omuntu musanyufu nnyo bali excited nnyo no I'm not olw'ensonga nti eno ntandikwa naye nga ekiruubirirwa kyange oba ekirooto kyange kyakubanga ate mpangula Grammy Awards so bwatyo yageze maaso kubanga ate akikwasaganya naye ng'okusiima ye yasiimidde ddala ate nga ye omukulu amanyiddwa nga Pastor Wilson Bugembe agaliwo gagamba nti essaawa yonna agenda maaso kubanga ate
launching radio station ye era nga yegenda okubanga ate esookedde ddala mu bulamu bwe era nga kigambibwa nti egenda kubanga esangibwawo ku gundi ku chache yennyini esangibwawo enansana yabo bati bageze maaso kubanga ate batutegeeza ejjukira nti ono ye nannyini the worship house church esangibwawo enansana era nga batugambye nti awo radio station wejja okubanga ate ebeera era nga ajja kubaako ne programu ye nga ye omusumba ey'okubanga ate atambuza ekigambo kya Mukama Katonda era bati ne bategeeza nti mu mwaka ogujja tujja kubanga ate tulina mbuki mu ngalo zaffe ttaano ate ngayo omukyala amanyiddwa nga Sophie Yesa ebyamutokako beera twagenda maaso kubanga ate tubitegeera ba social media inbox wali ku mukutu ogwa TikTok bagenda maaso kubanga ate bamukyomera abawererako ddala naye nga nina kuwaako akatambikamu kokka ak'omukulu yagenda maaso kubanga ate amukyomera wabula ate oluvannyuma omukyala ono ye yasigadde nga abalaga nti ali strong no matter what happened akyagenda ddala maaso n'omulimu gwe ogw'okubeera motivational speaker. Yes. TikTokers gather. It is time for Sophie Tepi Nachimwero, Nachieriko, Nachiagaba, Nachigudde mu mukwano indeed. Kwegamba kuwasalawo tubuulirire mu mukwano otugambe buli kimu omusajja mukwate bwoti omukazi mukwate bwoti nze wange nkola bwenti ABCD bla 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 naye ate gwe mukwano saabitegedde nawulidde bakugobye mu nnyumba era ensonga ezakugobeza mu nnyumba ze zino omusajja gwe byotugamba okukola tobikola naye abalala obyesibako simanya mukole bino omukwano swiswiswi nambemu omusajja tomufumbira mmere osiba ku lediyo nga weewanika weerijja weeripa ku basajja mu studio omusajja omuleka nga tomuwadde amaka gakulimira ddala kugamba ku ebintu by'omusinge byakulima n'otuka okukwata olugambo ebintu ebifa mu nnyumba yo n'obitwaliranga banneeyibabo n'okwata ebyama by'omu nnyumba n'obifulumya kyokka bw'ojja ku lediyo nyo osimba amannyo olinganga enkoko emire ensanafu omumwa weerusiza wenawena singa banayendeta ekifaananyi kyo tojja nakukyagala omumwa weerusiza kwegamba weeyerusa obwongo n'otabwerusa netintino ngeri gye watintinga enviiri zo n'obwongo butintinge tukule kati disiti oveemu ebitegerekeko omusajja asobole okukuwasa nino otugamba omusajja mukolere kino omusajja mukolere kino abakyala mukole kino kwegamba gwe obufumbo bwo bwakulema ojagalwa n'obwabalala bubaleme igwe ebyakulema olowooza onatereza ebyabalanga gwe bibyo byakulema was you following this? Do as I said, don't do as I do. Oh bambi okwata okyabba omutwala ku poliisi tebakugamba nti akwagaliza ekomera ddala aba akwagaliza ntaana omusajja yabadde mutuufu n'akugoba toyinza mutwala ku poliisi n'atakugoba goba mukazi kiggwe oba mukazi ki oba kipapula bwoti ng'otonya na mooli bunno njagala nnyo bba wange nzeera bba wange yenna yina asimba amannya asesema abolooga ayiika lebe onyumya ki mu bantu toddamu tweripirako wano ku TikTok toddamu tugamba bya mukwano gwo gwe kwata gwe nga bw'oli nakigudde mu mukwano kwata ne bannakigudde banno mugende eri ku lediyo gy'osiiba nini osiiba weeyambulira mu studio osiiba okunaamiriza bakibulire kwambala mpale za bisatu bagenze ne bafulumya ebintu nga sirabamu na mpale etegerekeka ogamba banno mugule ku mpale ez'ebbeeyi omusajja omusikirize gwenga nalabyo olina byalayisi byereere kyefudde mu kigenze ku nkoko kyebuzaabuza nakutwala autu gwe ani obunaku obukajjudde mpwa za ku kyalo kabulinga n'abeewamu gwe wennaali gy'oli osonyiwe osobola okusonyiwa omuntu n'omanya nti eno yali chapter mu bulamu bwange n'obikula chapter endala kuba obulamu bulinga katabo waliwo chapter esookulingamba nti obulamu bwe bulina chapters oba 12 n'ogamba nti kale ono yaliko mu chapter ey'okubiri tekigaana bulamu bw'okugenda mu maaso open another chapter though it's hard kizibuzibu olina okikola willingly okwagala like ng'oyagala peacefully so that obulamu bwo bugenda maaso don't become so stagnant and stuck in one place olw'obulumi oba olw'embeera mwoli ebifabimu byetugamba nti walaba bwe kirumira ennyo bwe kiba kigenda okukutukira ayina oyita mu bulumi bungi nnyo naye okukamira ku mabibi osabe Mukama Katonda akuyamba okiyitemu akuwe n'omutima ogusonyiwa
akuwa omutima ogusonyiwa bw'onobeera well grieving ojja nakukola ensobi. Sonyiwa omukwano biba mu life, omukwano ogusonyiwa ate omukwano ogwerabira. Sonyiwa omanye nti baaliko mu bulamu obwo olero bw'otabazaamu obulamu bwe butyo buba. Nze Sophie Taylor, Miss Have a very nice weekend. Turn it up. I love you, and I will never give up on you. My man, for always. Relationship and style. Omukyala amanyiddwa nga Josephine agamba nti ayagaliza muwala we Hadassa amazaalibwa amalungi. Yazaalibwa lunaku lwaliro era ng'agamba nti amwagala ebitiinkanika. Happy birthday baby girl. Yes, mwenna abazaalibwa lunaku lwaliro kajjambo oba mikwano era nga mbagaliza amazaalibwa amalungi. Ate nga ye omuntu amanyiddwa nga Semanda Deo yanira amagaliza amazaalibwa amalungi. Ate nga agamagaliza Sara omukyala amanyiddwa nga Priscilla awo nabeera mwannyina awulaga agamba nti amwebaza okubanga ate munange aleze abaana ye bali kubeera kojja mulungi be bali mulungi ddala. Era kubanga ate nsembyayo omukyala amanyiddwa nga Kate Amoni agamba nti anoonya omukulu amanyiddwa nga Odero Collins ng'oyo mutabani wa anko we, wabula nga ate yasembayo okubanga ate amanya amayitire ge mu mwaka gwa 2009 era nga yalina essomero lye lyasomesaako mu bitundu eby'empigi. So wobeereyo nga omanyiddwa nga Odero Collins munange bakunoonya era nga akunoonya yamanyiddwa nga Kate Amoni. Bwenti ogenda okubanga ate mberegereza ku ddakiika eno yennyini nsalamu ng'oyatekumira mpera agira abankubira mubeere bulungi mbagala nnyo.